Nja kuyogera abagenyi bange mwenna, abagenyi baffe mwenna, bannange nze nsooka kubawa lulimi, abalumanyi n'abatalumanyi mujja kulumanya. Wobidda mangu bannange, nange mulinziika bwe muti abaana bandi nziise Mukama. Abaana bandi nziise kale bannange, abagenyi bange sanyuse assalamu alaikum. Bannange nja kuyogera, bannange ngumye, bannange bwe ntunula eri yonna, bannange nze abandi nziise nebaza situka nkochi tata nkochi bannange. Tata olulimi siru tata olulimi ananagira omuli akayiseemu naye ng'ali wamu nammwe, eryo ssanyu lyawulira okuba bannaye muze okumuzikirako muwala we. Tata nkochi mwenna bannange, mwenna abavudde bwirudda wonna we muvudde, bannange asanyuse okubalaba. Bannange ntunula bwe, bannange abavudde vumba soke abavudde vumba, abavudde busoke, bannaye tusanyuse okubalaba mwenna. Bannange Entebe, abavudde Entebe, bannange kigambo lulimi, bannange naye kale bannange mwenna asanyuse okubalaba mwenna bannange. Tata guma kiikirite nyumba y'enkoki Obedi Nsubuga ebindebeke oyogere ekigambo kimu bibiri kulwaba emukono kola obwangu neyanzege eyasikira kitange oyo situkiramu. Eyogera sebo omukadde wange tweyanziza gwavudde waggulu kansambyeko obubaka obw'okusaasira nga 13 ogw'omunaana 2023 obubaka obw'okusaasira ab'enju y'omugenzi gali wangu ekasaayi mu nnaku ennyingi ennyo batuuse okusaasira kwabwe eri mutabani waabwe Ssaalongo Muwadda okuviibwako muwala waabwe Namutabifu Atina kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama akugumye bakute mu nsawo ne bajjamu emitwalo 3 katikamu masjidi Yosef Wobulensi Town Kan 13 ogw'omunaana obubaka obw'okusaasira fe abasiraamu b'omuzikiti ogwo waggulu tutuuse okusaasira kwaffe eri musiraamu munnaffe Sulaimani Kizito Munyanya Kirevu okufiirwako muwalawo kitalo nnyo kitalo ddala era bakute mu nsawo ne bajjamu olubugo lwa singi 6 mutwalo gumu 6 zikole mu nteekateeka z'okuziika. Tusaba Allah abagumye fe abasiraamu bwete Yahaya Ssentebe w'omuzikiti era ennaku za mwezi ezo 13 ogw'omunaana obubaka obw'okusaasira chairman wamu ne bammemba ba stage ya
Kitimbwa Muwala Boda Boda Association tutuusa okusaasira eri memba munnaffe Ssaalongo Abdu olw'okuviibwako mukyala waffe Naalongo Fatina kitalo nnyo kitalo ddala tukute mu nsawo zaffe ne tujjamu olubugo lwa siringi emitwalo 8 zikuyambeko mu kuziika. Nsigadde ndi chairman wamwe Lumu Alex. Era obubaka obukubagiza ab'enju y'omugenzi Haji Muhammadu Matovu ekiwumu batuuse okusaasira kwabwe eri mukulu munnaabwe mwami Muwada olw'okufuuyibwako omwana waffe kitalo nnyo bakutte mu nsawo ne bajjamu olubugo lwa mitwalo 10. Inna lillahi inna ilaihi. Tusaba Katonda omugenzi amuwe kiwumule ky'emirembe ennyo. Obubaka obw'okusaasira era ennaku z'omwezi 13 ogw'omunaana obubaka obw'okusaasira omukokojja Tamutamu ow'ebuyikwe Lugazi atuusa okusaasira kwe eri bakyala be n'abako kitalo nnyo okufiirwa olw'okufiirwa era tusaba Allah abagumye n'omugenzi Katonda amulamuze kisa. N'olwekyo olubugo emitwalo 2 ezo sente zatuuse dda temugamba ze zirina eri famire ya Nansubuga Masituula tusaasira famire eyo waggulu olw'okuviibwako omwana waabwe Mukama abagumye tukute mu nsawo tujjamu amabugo gasingi 15,000 ziyambeko mu kuziika omusumba Lugonvu. Kumi na 3 ogw'omunaana omwaka ogw'2023 country Saudi Arabia City Riyadh village Silif obubaka obw'okusaasira okuva eri bamulamu b'omwami Lwanga Abdu abali e Saudi Arabia batuuse okusaasira kwabwe eri enju ya Ssaalongo wamu ne balamu baabwe bonna saako ne sisita waabwe Nabbanja Aris olw'okuviibwako ssenga w'abaana be saako n'omwami okuviibwako mukyala we ne bamulekwa bonna okuviibwako maama waabwe saako ab'eŋŋanda mwenna n'ab'emikwano okuviibwako omwana waabwe Namutabi Fatina nti newankubadde tebasobodde kubaawo naye banyoleddwa wamu nammwe era basaba omwoyo gw'omugenzi Omukama akulamuze ekisa era baziise n'ekimuli kimu ne bakubagiza taata w'omugenzi n'amabugo siringi emitwalo 5 olw'okuviibwako muwala we Namutabi Fatina nassaako omukono Nanyanzi Majorin Nakai Tamari ku lw'enju eyo waggulu. Era ennaku z'omwezi 13 ogw'omunaana 2023 country era Saudi Arabia City Riyadh village Shifa obubaka olw'okwebaza okuva eri balamu b'omwami Lwanga Abdu e Saudi Arabia batuuse okwebaza kwabwe eri balamu baabwe bonna n'omwami w'omugenzi kw'ossa ne baganda be bwabwe bonna olw'omulimu omulungi gwe mukoze ku lwa Namutabi Fatina okuva nga 12 ogw'omunaana omwaka ogw'2023 nti weebale nnyo mwebalire ddala era batuuse okwebaza kwabwe eri mukyala Feibe ke Tikota munnaabwe obutabalekerera mu nsonga zonna kw'otadde n'okubawa bannamawulire abakoze ku nsonga zino nti mwebale nnyo mwebalire ddala ku lw'omutima ogwo mukozi munnaabwe driver Aaron owe Saudi Arabia okutambulira wamu nabo n'okutonya Namutabi Fatina newankubadde teyasobola kumuzuula naye weebale olw'omutima gwe watulaga
Mukama akusasule kyosinga okwagala. Nebaza abatuuze bonna olw'okuwulira omulanga ne badduukirira wamu n'olw'enju eyo waggulu ne babasuza obutakoowa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne bassaako omukono Nanyanzi Majorin, Nakai Tamari e Saudi Arabia. Buno obubaka bwa Ssaalongo bwe ngenda okumaliriza nabo ndyoke ntuuke ku byafaayo bye. Ssaalongo Mwada Lamanzani Nsubuga Muwada yeebaza eri abantu bonna abalwanya olutalo okumubudaabuda okuva omwana we olwawulira omulanga ng'afudde ne mumubudaabuda, era yeebaza nnyo mwenna. Basi ID Ekibuli, abeewandegeya bonna n'abalala kato mwenna ne Mwannyoko Farida, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obulamu bw'omugenzi bwe buno, era obulwadde obumuse yafiira Saudi Arabia, gye yafiira bambi gye yafunira obuzibu. Obulwadde obusse omugenzi Fatina Namutebi yafiira Saudi Arabia, gye yafunira obuzibu n'alwalira eyo. Obulwadde obutamanyiddwa, Mukama n'amujjulula. Yazaalibwa nga 2 Ogwokutaano 1984, yasomerako ddala n'akuguka, era we yatuuka okulinnya ennyonyi agende mawanga eyo bamubonyebonye yali muyivu. Bw'atyo Ssaalongo bwe yantumye, Mukama eyabaleese abatambuze abazeeyo wamu n'emirembe. Mukama abeere nammwe.